عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تندرز الله بسبب السبيعين نمنبه ريوجتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوم سمسا وسمسا ejja okutununula mu bubuze atuze eri obulungamu. Olunaku lwaleero tujja kwejjukanya ku bigambo by'omu kwabo abasomera mu ssomero ly'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga si mulala ye sahaba ayitibwa Aliyu ibnu Abi Talib. Aliyu ibnu Abi Talib, Ali mutabani wa Abu Talib, khalifa wokuna era yali mukoddomi w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasajja abategeera bulungi eddiini eno ne bategeera bulungi ensi Allah tabaraka wa ta'ala n'abanga abaweerawo ejjana nga bakyali balamu. Sahaba oyo Ali ibn Abi Talib atunyumiza nga atutendera ku duniya, ku nsi eno. Ebigambo bye byalinga byakubuulirira abantu engeri gye balina okulabamu edduniya eno nga byawukanako naffe bwe tugiraba ku ssaawa ya kakati. Ali radiyallahu anhu atugamba nti inna duniya tudini al ajal, mazima enensi buno bulamu obw'oku nsi busembeza ajali y'omuntu, bumusembeza okutuuka kufa kwe, bumusembeza buli lunaku olukya manya nti gwe obuwangaazi bwo bwe bukutuse. Era senga twali abantu abategeera obulungi edduniya eno, twali badde nga obulamu buno tububala nga tuli ku count down, kubanga nabwo bwe butubala. Bw'obanga Allah tabaraka wa ta'ala yakuteekerateekera ogenda kuwangaala emyaka 6, myaka 8, emyaka 5, myaka 2, manya nti buli omwaka oluyitawo egyabadde 2 gifuuka 19, egyabadde 5 gifuuka 49, egyabadde 6 gifuuka 59, nabwe kityo. Kyava agamba nti mazima y'edduniya tudile ajali, buli lunaku ekendeeza buwangaazi bwa muntu nebanga emusembeza eri entaana. Kyova olaba omu ku bagundiivu ku bamanyi yatuuka n'abuuza oli nti olina emyaka emeka, n'amugamba nti nina emyaka 6. Bwe yamala n'amuddamu n'amugamba nti emyaka 6 kitegeere nti obadde ogimala mu kutambula lugendo lwo nga ogenda eri entaana era ng'ogenda eri akhira. Emyaka gyonna gyonna ogitambudde ng'oli kukendeeza ku buwangaazi bwo. Ali radiyallahu anhu era atugamba nti watubaidul amal, nti era ensi eno okumanya iyo nzibu etuusa nebanga buli ssuubi yonna yonna egikwongererayo, buli kintu kyonna kyonna kyolinamu okusuubira ekyongezayo n'okiraba nga kiri wawanvu. Ogeza fenna fenna tuli wano tulina essuubi nti tulina okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala, naye bwebanga ejjanga eyogera naawe egamba ogenda kukola ki, ogenda kusaddaaka, linda muuko ebbanga likyaliyo, ogenda kusaala, linda. Omuvubuka nemutuukako mu kumugaana okukola ebikyamu, mugamba gwe lindako, okyalina muvubuka. Tubaidul amal, eyongerayo essuubi y'omuntu nebanga ekuleeta okusuubira nti kyogendako kiri wala so nga ate kiri kumpi nnyo. Edduniya era kyekola tubidu rijal, emalawo esaanyaawo abantu buli olukya, ebaayo abafa, bakyala, baana, basajja, baki, bonna egenda ebasaanyaawo abo abalinga bonna bewalinga otya. Edduniya yali ebatya, abantu baali babatya, naye Allah tabaraka wa ta'ala bonna bafuuka lufumo nga bayogerwako bweyogerwa. Watughayiru ahwal, era edduniya embeera yaayo yakuba nti ekyusakyusa embeera. Eyabadde omugagga olwajjo, olwaleero omwavu ali ku kkubo atandika kubanga asabiriza. Eyabadde omwavu omusanga nga kati mugagga nga yeerabidde n'okuba nti yaliko omwavu. Eyo embeera ya dduniya. Eyabadde omwana omuto
ensi ogenda okumusanga ng'akuze avubuse musajja mukulu oba mukyala mukulu eyabadde omusajja omukulu ogenda okumusanga ng'azeeyise eyabadde omulamu omusanga nga afudde kyekyo kyayagamba nti ensi eyo embeera y'ensi tughayiru al-ahwal buli kaseera ekyusakyusa embeera kale kiba kitegeeza nti buli muntu yenna yenna bw'omala okutegeera ebyo nti duniya esembeza ajal buli lunaku olukya tolina kwesigulirako nti nkyalina ebbanga ddene olwa marhala olwa stage gy'olimu ey'obuwangaazi bwe weweera omuvubuka n'owulira nti omukadde yafudde nga gwogamba nti ate nze nkyali muvubuka bw'owulira nti eriye yafudde tiyafudde sukaali nga gwe weekyekinga nze sirina sukaali yafudde pressure nga gwe weekyekinga nti ate nze atalina pressure ekitegeeza nze nkyalinayo ebbanga nedda tudnil ajal esembeza ajali y'omuntu watubaidul amal era neyongezaayo essuubi ogenda okugira bwoti buli kyonna kyoba oyagala okukola kikolere mukadde ako tolindiriza kubanga ekusizaawo essuubi ey'okuba nti ogenda kuwangaala ebbanga eddene so nga ate oluusi oyinza okuba nga osigazaayo dakiika emu oba lunaku lumu oba wiiki emu oba mwaka gumu watubidu rijal esaanyaawo abo bonna bonna abantu abaali bagiwangaalirako kuno ku nsi ogenda okulaba buli omu nga avaawo kinoomu paka ne batuuka n'okubanga beerabirwa tughayiru al ahwal ekyusakyusa embeera y'obudde egenda nekyuka akasana kutya ntiisa ssanyu biwoobe bwetyo eyo ye duniya man ghalabaha ghalabatuhu ekutegeeza ali radiyallahu anhu atutegeeza nti man ghalabaha oyo yenna yenna asuubira nti yawangula edduniya ghalabatuhu ekiseera kijja kutuuka nayo ebenga ekuwangula gwe bw'obanga wawangula noba nti oli mubulamu obwesiima n'ogamba nti nze sirina kyenjulirirwa kimanye nti ojja kutuuka mu kaseera ak'okuba nti oli mu bwetaavu oba okubanga olina okuyambibwa kale bw'oteyibaala n'embeera eyo gy'olimu embeera Allah tabaraka wa taala gy'aba akusizaamu ey'okuba nti gwe n'ogamba nze newangula nayita mu bizibu okutuuka ku bugagga buno n'ebiki ekiseera kyonna kyonna Allah tabaraka wa taala asobola okukuzzaayo ku mbeera eri gye waliko nti man ghalabaha yenna yenna yali agiwangudde ghalabatuhu emala nemukyukira nebanga emala nayo nemuwangula waman saraaha saraatuhu ate oyo yenna yenna aba ameggana nayo eyasazeewo nti oyagala kumeggana nansi eno duniya saraatuhu oyagala toyagala egenda kubanga ekumegga erina okukuba ekigo ekuwangule yo tewangulwa bw'oyagala okulwanagana nayo nkimanye nti gwagenda okubanga owangulibwa bagenda kuwangula waman aswaha ataatuhu ekyeyiwunyisa ku nsi eno ku duniya eno nti omuntu yenna yenna senga aba agijeemedde nebanga byekulagira gwe si byokola wabula okola ebyo ebitali mu kwagalako ng'okola ebiri mu Allah bye yakulagira okugeza oba byanfuna nobanga duniya eri kugamba nti genda onyage genda obbe lyazamanya gwe nojeema nogamba nti sijja kubba sijja kulyazamanya sijja kulimba ataatuhu ogenda okulaba akaseera nga kayitawo nga Allah tabaraka taala akukyusiriza embeera ng'ensi ekugondera ng'efuuka ey'eddembe gy'oli buli yenna yenna agijeemera ensi emala nemugondera nefuuka ey'eddembe gy'ali waman tarakaha atatuhu Ali radiyallahu anhu akomekereza ebigambo bye ng'agamba nti n'omuntu yenna yenna aba alese edduniya n'obanga towuguse nayo nga towuguse na nsi eyo atatuhu edduniya yennyini ijja kukugira nga yonna yonna netoowaze gy'oli nga ekugondedde byoyagala byonna byonna bifuuke bya ddembe jemera ensi lema okukola ebya haramu Allah tabaraka taala ajja kugikugondeza ebenga ekugondera nga buli kimu ogifunamu mirembe myereere tojja kufuna kwewaliikirira kwonna kwonna yadde okutya ng'era paka ne kutuuka mu kiseera ekyokufa nga Allah tabaraka taala bwagamba nti omuntu yenna yenna omukkiriza waba atuuse mu kiseera kye ekyokufa bamalayika bamujjira bamalayika bamujjira inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika bamalayika bakka mu kiseera kye nga agenda okufa alla takhafu wala tahzanu nga bamugamba nti totya
totya kwebyo byolese. Maali ejja kukuumibwa, abaana bajja kukuumibwa, abakyala bajja kubeera bulungi. La takhaf, totya kwebyo, eyo gyolaga birungi. La takhaf, gyolaga birungi, ogenda kuyingizibwa jana. Wala tahzan, ate tonakuwala kwebyo byobolese emabegawo, kubanga abaana bolese Allah tabaraka taala nanyini kubatonda ajja kubanga abakuuma, abakyala nanyini kubasaawo ajja kubanga abakuuma, ab'eŋŋanda bobadde olabirira bonna bonna Allah omukuumi waabo yetavuddewo, wabula gwe avuddewo. Bibadde biyitira ku gwe, Allah alina amakubo amalala mwana Isa abenga abituusaako. Tusaba Allah tabaraka taala atussemu abo abantu abategeera edduniya eno nebanga tetuwangula, netubanga tubeeremu abo abagijemera nga Ali radiyallahu anhu yatugamba nti bwogijemera eba ejja kukugonderera, eba etuusa okukugondera ekuleetera buli kirungi kyoyagala. Ate bw'obanga ogirese yo yennyini ejja kujja gy'oli nga netowaze gy'oli. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.